Ekifo kino mukiriko ogambye abantu 7. Awo nno wagenda kuba okulya n'okkomba essowaani. Naye amaanyi go galiwa? Gali ku ground oba gali ku kaadi? Amaanyi gange gali ku byombi. Ground ye bantu. Atera ne kaadi, by the way, ne kaadi era nayo yaki bantu. Ekibiina kyaffe omubala gwakyo ogumanyi gugamba nti people power, our power. Kitegeeza ne kaadi webe yina amaanyi ebega yina mu baki mu bantu. Nange mba wakuba n'amaanyi nga yina mu baki bantu. Ate amaanyi ago munaye tegali kunze, ate tegali ku kaadi. Gali ku bwagazi eri enkyukakyuka olw'ebintu ebingi bye bakooye. Naye nga kaadi eno bagiraba nga lyessuubi n'omuntu ono ne bamulaba nga ye muntu asobola ogikwata abagirewo ebyo bye balowooza nti si bye bituufu oba onfunye bulungi. So kati ekyo ne kikuwa maki amaanyi. Ntekitegeeza nti gwe omuntu oba w'amaanyi nga ggwe. Bw'oba oli w'amaanyi lwaki nkeretanyi tojja independent kale ate oba oli w'amaanyi. Naye abantu bano be bakulonda, be bakufuula ow'amaanyi, ne kaadi eyo gy'oliko be bagifuula eyaki ey'amaanyi. Kubanga obeera obanyonyoogedde, ye yabanyonyoogera ye yabatakula ewabasiiwa, oba ye yabanyonyoogera ewali enseko zaabwe ne bajagala. Abakandideti ba NUP mugenda mugamba abantu mu campaign zammwe nti woolaba ambuleera tiikinga. Kitegeeza nti weesigamye nnyo ku kaadi ey'ekibiina okusinga ggwe kennyini. Anti bw'olaba ambuleera tiikinga, omuntu tasoma linnya. Ekifaananyi kye kisooka wano ne waddawo erinnya, wano waddawo akabonero. Si bwe kiri? Bwe kiri. Okusinziira ballot paper nga bw'ebeera. Okujja nga ekyuseemu. N'ebiseera ebisinga bw'etyo bw'ebeera. Kati akabonero wali ambuleera. Oba oli asobola okuba nga ye tasobodde kutegeera bulungi, ng'ekifaananyi baakukuba ne kitavaayo bulungi. Erinnya obunukuta ne bumulema osoma obulungi, najja kulaba akabonero nti ambuleera. Ate ekirala waliwo bannaffe abatuvuddemu ne bajja ne bagamba nti naffe tuli ba NUP, tukiikirira nammwe maloboozi gammwe, ne bajja n'obubonero obulala. Kati ffe kitugambisa ambuleera nti aba NUP bazze n'akabonero nga ki ambuleera, kuba abantu NUP gye bawadde amaanyi ga people power. Kati n'oli ajja agamba nange ndi wa people power, naye ate akabonero nina ssaawa. Kati ffe ne tujja tugamba no, akabonero ke tuzze nako kali katya kamu bakayita ambuleera. Kyovula tukugamba olaba ambuleera tiikinga, kuba ke kabonero akatwawula ku abo abalala abatwesibamu. Muganda agamba namuŋŋoona ebbala erimu terimubuusa na nnyange. So kati abo bannamuŋŋoona balinamu akabala akeeru, balowooza nti balina kubuuka naffe ennyange. Ffe tugamba ffe ennyange tulina omumwa musongovu, otusanga nnyo n'ente. Naye ate honorable singa tuneesanga mu kalulu kano, Allah yasinga okumanya ebirivaamu nga 15 January omwaka ogujja. Singa tuneesanga nti aba independent oba oli awo bawangudde constituencies ezisinga ne DF, kino kinaaba kitegeeza ki eri NUP? Sandyagadde oyogere nnyo ate na bitasoboka. Ebintu ebimu tebisoboka era tebijja kuba. Just izo ndowooza zammwe nga bakritiiki. NUP y'amaanyi. Ani agambye nti si y'amaanyi? Anti y'amaanyi olw'ensonga abantu gye baagala. Era abantu tebaagala muntu nti nkerettanyi. Baagala kibiina ekirina akabonero ambuleera n'ebiruubirirwa byakyo ebikwatagana n'ebigendererwa byabwe ng'abantu. Naye nga bwe kyali mu 2021 era abalina be basindikayo nga bali ku ambuleera ne batuukayo ne badisappointing kubeera abatiikinga ambuleera. Abo baali bantu nti agenti naawe ng'ali mu kalulu waliwo agenti agenda okudisappointinga ku polling station naye nga wabadde wamuwadde trust. Osegeera nga wamwesize. So kati noono omubaka oba omuntu yenna ajjidde ku tiketi ya NUP yalinga agenti w'ekibiina agenda okubeera nga akiikirira endowooza ideologies za NUP n'ebiruubirirwa byayo ebiri in line n'eby'abantu ne bikwatagana ne bamussaayo. Kati kiri eriye okubibetrayinga
oba okubiyimirira. Kalukano twesigani twesige muntu nga Nkerettanyi oba twesige National Unity Platform nti yalabira wala. Mwesige National Unity Platform nti yalabira wala. Lwaki goyinza obutaba na budde busunsula muntu oyo, naye yo yatekinga obudde nesunsula omuntu oyo gwe yawe kaadi nti yali mulayini. Anga tulinamu okutya enti ne bwe yalabira ewala mu kisanja ekiwedde be yawa kaadi ku luno tebakomyewo teyagibawadde baatuuka eri ne bakola birala ne bava ku mulama gw'ekibiina. Lwaki tetulowooza nti ate ne ku mulundi guno nammwe musobola otukolanga bano abaabadde pulezidenti olabika tobigoberera bulungi, abadde ng'akyogera lunye. Mu kusooka yatugamba bavubuka muveeyo mwesimbe buli wolaba obunafu, si bwe kiri? Naffe ne tubulaba ne tujja ne tubyesimbako. Bwe yamala yagamba mutusonyiwe luli twatunuuliranga ani aliwo. Ate era ebyafayira bituufu bikulaga kuba ekibiina kyalina obudde butono nga tugenda mu kalulu okugaba etiketi, kyalina obudde butono okwekenneenya baki abantu, naye ku luno tugenda kukikubasunsula. Kati ku luno obudde bwabadde buki bungi ne batwekenneenya, kitegeeza batusunsudde ne batutegeera bulungi nga luobe wadde olaba nti awo ono mulungi ne bagenza omusunsulamu ng'ebigere byambaata tebirina direction bitunudde eno n'eri. Agamba wadde ono naye ebigere bye byambaata, ono gwe tujja okwesiga yajja okubeera ku biruubirirwa by'abantu, kubanga wano ekibiina tekyesaavinga, kisaavinga bano abantu betwagala okutwala mu Uganda empya. Ani agenda okubeera nga abiyimirirako aleme kubisuula ttayo? Yagenda okubitwala mu direction entuufu nga tabyangatana. Ali reliable, wampisa, ali integral yesiga, ali reliable yesigamwako, wampisa, ali integral mwesimbu, tasosola mu mawanga oba ddiini oba ki, mwetegefu okuweereza, ziri zikowa values oba kitegeera. Kale tulina Honorable Nkerettanyi Kiruruta Yusuf Junior. Nalabye akatambi waliwo akatambi akatambula ku mikutu gya social media naddala TikTok. Omwami omwo nalabye yabadde ba mu campaign trail ya mukulu Honorable Sempijja oba nalabye bisimanyi erinnya lye saalitegedde bulungi, naye nalabye yeeyise taatawo. Kyesimanyi oba kituufu, kubanga ekituufu kiri nti nange taata mbadde simulabangako era n'abatulaba wano wadde tebannamulaba. Ng'agamba nti nze taata wa Kiruruta Yusuf Junior, naye nasalawo obutakolaki obutamuwagira mu kalulu kano, ng'agamba agenda kuwagira Honorable Sempijja era ye ku bbaasi kwatava. Akantu ako waakalabyeko? Nakalabye era yayogedde nabingi n'agamba nti yampabula nti wabaye bwe mbasijjidde ku NRM tasobola kumpagira. Munaye nze Kiruruta Yusuf Junior. Junior kitegeeza wali yani senior. Kitegeeza nti taata wange abanga naye ye Kiruruta Yusufu, kyovola banze mbeera Junior. Kati amannya ago wagawuliddeko mu mannya ge? Nawulidde awo nga yeeyanjula naye amannya ekyamazima saagawulidde bulungi. Ekyo tukiteeka ebbali kubeera asigala naye kitange. Naye omwami ye Jjuuko Saidi abataata wange muto mu Luganda, mu Luzungu aba second mu Luzungu alina second cousin, nti jjajja azaala taata ne jjajja amuzaala ba Luganda. Jjajja azaala ba taata bange benvaamu obutereevu, muganda wa jjajja omulala azaala ye. Kati mu buufu obwo mu Buganda wano nze nina empisa abataata wange, ete kitegeeza nti yabaakola ki? Yabanzaala. Naye ate era asigala ani? Taata wange. Nze nno munnaye ate ekyewuunyisa nze nsigala muwe ekitiibwa kye, kuba taata abeera ani? Taata sobola kumwegaana wadde si yanzaala. Mu constituency amanyiddwa. Of course ne waba amanyiddwa bayina ku kyala ayina omutala gwabeerako gyaba akoze ki? Gyaba amanyiddwa. Naye gavumenti ya Mwami Museveni eno n'abantu be balina ebintu bye bakola, bwe balabanga abantu be banafu, bwe balabanga banafu banoonya abantu baffe babakozese
basobole okutunafuya. Kyova olaba avaayo ng'agamba nze nzaala ng'akakasiza ddala nga biological father. Akakasiza ddala nga biological father. Bambi nammwe mukole ki? Naye ate nze ye taata oyo simunenya. Wabula nnenya bali. Akaliro kabasusseeko obuki obungi. Kati bo balowooza nti banaayitira mu bantu baffe ne famire zaffe ne bawa obusente bajja kutunafuya. Naye ate kitongera maanyi kubanga taata oyo n'abaana baazaala baba baganda bange, kitegeeza baba baganda bange. Mikwano gyange nnyo ate n'akalulu bwe tukakola ki? Bwe tukanoonya. Bakuwagira. Of course bwe tukanoonya. So kaakati oli anoonyaayo olw'okuba nti n'abantu baffe baavu. Eggwanga lyaffe mulimanyi. Banoonya abantu baffe ne babawa obusente. Era tekikwewuunyisa ng'enkya osanze baleese biological brother wange oba oliawo bwe twayonka erimu oba bwe tuva mu ntumbwe zezimu najja n'agamba nti nze nange kiruluuta simukola ki? Simwagala. Tekyewuunyisa. Naye ekisinga obukulu kiruluuta yajja mu bintu bino nga tazze ku lwa famire. Otherwise yandize n'agamba mu lukiiko lw'ekika bamulonde nga chairman waki wa famire. Yajja ku lwa Bannakalungu East ne Bannayuganda. Naye ekyo kiba tekikuba ebituli mu ggwe ng'omuntu particularly. Tekisobola kunkuba. Yandigambye nti kale bwekibanga ssente ze zibatwala eri naawe bayita obwokyeyo. Nedda mbokyeyo ntya munaffe NUP tetugaba ssente kuba tetuzirina. Wabula tuli mu kununula abantu abalinga taata wange oyo omuto. Be bawa obusente ne bakola ki? Ne boogera ebikikiniki oba oliawo gye tuli n'eri enkyukakyuka. Tumanyi obulumi bwe bayitamu olw'okuba nti babaavuwazza. Kati ate ffe kyetulwanirira abaana bano baazaala te bagenda okifunamu n'abaana baabwe. So kati ffe tetulina kuva ku mulamwa omunene ogw'eggwanga ate tudde ku mulamwa omuki omutono. Okitegeera muganda wange. So kati ekintu kye tuliko kinene okusinga oba oliawo omulabi bwakikola ki? Bwayinza okukirabira. Kisuka obususse ku famire. Kisuka obususse ku famire kubanga famire zo tuzizaalibwamu mu musaayi. Naye ate buno obuweereza bw'abantu bw'otoyinaako nakakwate konna konna ka musaayi. Ate honorable ne famire kikulu okubanga muli wamu. Of course naye ate era naddala kyobango kati nga bwe tugamba nti political career mwoli naye abanga bakusemba. N'omuganda agamba zitemwa kumu ne zaawukanya emibala. Muwala wa Paul Biya si yabadde amudde campaigninga Cameroon. Tekitegeeza nti gwe ate owagira ebikyamu oli byakola. Kati n'oli ayinza obutayagala bituufu byaffe bye tukola. Oluusi sina butayagala bituufu byaffe. Naye nga munnaaye olw'embeera gye nkugambye gye bayisamu abantu baffe. Nze munnaaye famire yaffe singagga nnyo okuggyako oluliro abajjajja lwe lwali olugagga. Neffe mu famire y'abakitaffe tetuli bagagga nnyo. Kati kitegeeza nti tuli mu families ezirimu obuki obwavu. Ate nga nnene zirimu abantu baki bangi. Tojja kgenda nti buli omu omuwe ssente ne bwewandibadde obusobozi obulina. Kati abantu bwe batyo bajja ne balondayo baani be basobola okugulirira babawa obusente bajje batwogerera ebiki ebikyamu. Naye ate kitujjukiza mu Bayibuli ni Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagenda ne yeeyita kabaka engule bamwambaza y'amaggwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kojjaawe yamukuza Abu Mutwalibu teyasiramuka era yafata koze eki yitasiramuse. Akabonero akatulaga nti munnaaye naawe abakuli ku lusegere bayinza obutakukkiririzaamu. Negwe sigala ngolomera ku kituufu ky'okkiririzamu kubanga Nabbi Muhammad yamalanga obusiraamu bunye ensi yonna ne Yesu Kristo yamalanga obukristu bubunye ensi yonna weewaawo tebabakkiririzaamu. Kati ffe naffe ekyo kye tutambula nakyo tunebakeera enkyanga baleese kitange yennyini anzaala Kiruluuta Yusufu Senior ne bamuteeka wali ne bateekawo ne baganda bange bonna bane 11 bwe nkugambye basobola obbawa ssente ne bajja ne babateeka mu maaso ga kamera balagenga batasobola kunzikiririzaamu. Ekyo nakyo kikola kikisoboka wansi w'omwami Museveni. Nenze Kiruluuta nze nganze mba nnina okukimanya nti abantu bange abo bali mu busibe nze nnina okubanunula. Nze sirina kunafuwa wabula ate kinyongera bwongezi maanyi na buvumu okumanya nina okulwanirira abantu baffe abo bebongera okubuzaabuza era nina okwongera okulwanirira taata wange oyo omusajja oyo gwali mu kukola ki taata wange oyo omuto omusajja oyo gwali mu kubuzaabuza nti mu luvannyuma nga tumaze omuwangula taata ajja kuba afunye obuweerero. Tebigambo byayinza okuba nga teyabyogedde lwakwagala wabula nga bamutadde ku nninga olw'ebyo bye baba bamuwadde kuba
era yayogera bakasemukake nga bakasemukake abyogere olw'embeera munaye nga balina bye bakoze ki bye bamuwadde kati ate nze ekinkakatako kumununula era yonna gy'oli kitange gwe omuto Saidi Jjuuko manya nkwagala era n'abaana bo mbaagala mikwano gyange bagambadde ne ku Saidiyo akimanyi ekirungi akalu kabeera secretive okitegeera ajja kakuba mu baloti yenga bwana abakoze ki bwana basazeewo naye taata nze nwanirira ggwe n'abantu abalala abalinga ggwe era yensonga lwaki tuli mu struggle eno nti gwe oli wa famire ne waliwo ate abatali ba famire be balimbalimba oba be batiisatiisa mu ngeri eyo bajja ne bawa obusammambiro n'obusomyo bajje boogere ebikikinike gye tuli tuleme tusobole okuva ku nkyukakyuka ennula bannayuganda tuli ku lutalo lwa kununa bannayuganda sina Kalungu East yokka era nze kiruluuta siri ku kya kununula Kalungu East yokka nze ndi ku mulamwa gwa Kyagulanyi n'ekibiina kyange ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga tunune bannayuganda tutereeze ebyasoba ffe kye tutegedde wano nti taatawo Saidi yagenda ku mulimu ali ku mulimu naye ng'ate ku baloti ajja kutiikinga kiruluuta of course no ekyo kiri eriye naye nze nga bwe nkugambye nina kumutegeeza amazima gasigala maki mazima kuba ye ebyobufuzi we biri ne we bitali endiyo zaffe ziba zino sisinkana nga bwe nkugambye nti kati abaana bazaala n'abazzukulu bazzikuza abamu bwe tuli mu kunoonya akalulu shegeera so kati nange mba sisobola kumukyawa ate n'emyaka gye balimu no sikugendayo ate kumufuula ng'ekyokutale bali ku bantu baffe famire zaffe ze bazannyirako bazizanyireko naye nga bakimanyi balowooza batunafuya naye ate batwongera maanyi kubanga twongera okuzuula ensonga ddala lwaki tulina okubalwanyisa kuba tufugidde ebbanga ddene n'oyo omukulu gye yagenze afuze ebbanga ddene Masaka eno bamala ne bagikutula mu disitulikiti eziwera 10 ye yaliko mpaka kati akyayagala twali bubebi yali mukulembeze nga bakulu bange basoma nange nenyingira mu ssomero nga mukulembeze nsomye maze degree nzadde n'abaana banaterezaala bannaabwe era akyali mukulembeze kati anoonya abantu olwokuba akimanyi ali unpopular abawa busente tujja bagamba ekintu kimu sente bajja zibawa muzirye naye temutendewalirwa ne mukola ebikyamu muwala w'oyo omukulu munaye bamanyi balabika bo basoma bya bufuzi nti byaba bazadde baana nabaki nabazzukulu bo balowooza nti teri mulala asobola kuweereza alina kuba mwana wange oba wa mukwano gwange oba wa mukoddomi wange ate faawe twagala okujja ensi yaffe kyegera kwa abanga muwala waali eri naali eno saagala biyingiramu ebyo kubanga tebiina makulu wabula ze nsonga lwaki tulina okutereeza ensi yaffe ate era ffe ze tuyimirira kate nga tetugenda zivaako mpaka nga tumaze okuziggusa mpozi nga Mukama atwawudde emyoyo gyaffe ne gyawukana n'emibiri gyaffe nga tunnabituukako naye nga ekyomuwendo bulamu gwe mwoyo nga gukyatudde mu mibiri gyaffe tujja sigala nga tulwana mpaka era tuli bwolwo tujja kumaliriza tukiwangudde. Twagala kumaliriza biki tumenyeremenyeremuko ku bitinitini ebiri mu manifesto yo? Manifesto yange tunulidde nnyo ebyenjigiriza naddala obugubi bwendabye mu kusoma kwange. Obugubi bwendabye mu kusoma kwange bundeetedde okumanya butya omwana w'omunaku bwalemererwa okusoma kubanga bw'otunulira abavubuka bangi n'abato nga generation nga Uganda y'enkya kwegenda otuula bangi abatasomye ate era nga ne baba basomye abatonotono nabo tebalina mirimo so kati njagala okufa okulaba nga tutereeza ebyenjigiriza mu kitundu kyaffe era nga bwe kiri ne mu manifesto ya pulezidenti waffe. Ekyokubiri ebyobulamu tulina eddwaliro lya Health Center for Ebukulula naye nalyo bw'otuukayo yennyini nalyo lirwadde. Tulina eddwaliro lya Rufaro liri mu Masaka naye ate bw'olituukayo tegwana yadde okuba eddwaliro ly'ekyalo ekirimu abantu abawera n'erisaavinga Greater Masaka yonna. So kati ebyobulamu ebyo tulina nabyo okubikiikirira. Waliwo ebbula ly'emirimu mu bavubuka
ebbula ly'emirimu lisusse mbavubuka kyekireetedde okuba obuyondo ababodaboda kyekireetedde obwakireeresi kyekireetedde betingi kyekireetedde emizannyo nga matatu okubeera nga gikyase nnyo mu bitundu byaffe naddala mbavubuka era ne batubrandinga nako nti abavubuka bakozi bafujjo abavubuka tebamanyi kye baagala naye olw'ensonga nti babasetinga bubi so kati twagala okubasikiringa okubawa skills ez'enjawulo olinga ne baba teyasoma artist asobola okukanika okwokya welding bwe bityo ne basobola okubeera nga bakyusa obulamu bwabwe batereze oba oliawo babakyuse ebyayita byabwe so ensonga endala olwokuba nti ekitundu kyaffe kirimu nnyo ebyobulimi abalimi nga bangi nga nange kennyini mwendi bantu baffe balima ebirime nene bibulwa akatale naddala we bifuladinga ku katale ne babadondola nnyo ekisusse ne bagwamu essuubi kyovulaba obulimi bwakendeera naddala obulimi bw'ebintu ebyo ebiri perishable naye ate nga buli muki sente katwagala okubazaamu essuubi nti tujja banoonyezanga obuki obutale eri ebirime byabwe then obubbi bw'ettaka ekibbattaka kikyase nnyo ate mu ggombola y'erwabenge neyeebukulula eyo kissa kinegula ebyo ebimu ku bye twagala okukola ki okulwanyisa n'ekisembayo amazzi amayonjo twagala okubunyisa abantu baffe amazzi amayonjo ate ku bbeeyi eya wansi era ebyo byonna byonna birina mu manifesto ya NUP kuba mwenoonya biki ebigwa mu constituency yange eno waliyo emidumo nayikondo naki erwabenga abantu banywa ku bidibanga nte amazzi agayimiriramu n'asena ng'ente bwegayimiriramu ng'ekola ki ng'enywa byemu ku byetwagala national water gyeri naye bateekawo bizimbe na bipayipu ne basuula awo tewali kigenda muki mu maaso oba oliawo byemu ku byetwagala okubeera nga tutereeza kitegeera then n'abantu baffe okubeera sensitized ku butya omukulembeze bw'alina okweyisa ebyo tulina obibabuulira butya omukulembeze bw'alina okubeera biki bye balina omusuubiramu nti abantu baffe oluusi babeerawo naye nga tebamanyi obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze buli ki buliwa alina kukola ki butya bw'alina okubeera mu bantu butya bw'alina obatereeza wano butya bwe balina omutereeza wali abantu baffe ne babeera babuufu nnyo nabeera bagunjufu mu byobufuzi ebyobukulembeze so si ebyobufuzi ebyokwogera obuki obwogezi nti ekyo kijja kukendeeza abantu baffe omuntu yenna okujja mu maaso gaabwe ng'abaleetedde ebigambo ebyobulimba babikkirize olw'okuba abawadde obuki obusente nti njagala ntuuke okuva mu kalungu ng'omukulembeze yenna yenna abantu gwe balonda ddala abeera asaanidde kubanga abantu baba bamanyi omuntu omulonda atya alina kubeera nga afaanana atya birowoozo ki byalina okiikirira so si bino bano abagenzi okujja okukiikirira embuto zaabwe so kati ebyo biri eri mu maaso naye ebyo byebimu ku byoba olowoozaako naddala obuzibu bw'oba osanze mbaki mu bantu mu ngeri emu oba endala ng'oggyeko kino ekyatatawo ekyabaddewo tunaakufunayo threats ndala zonna abingi bijja kuba wabaawo omuntu akubiddwa ku social media na buli kimu nga bamuwaayiriza yenze naye omuti oguliko ebibala gwe bakuba enkonyogo kyovala omuganda agamba oguweddeko entonto ennyonyi ziguyita itale muti bwe guggwako entontogole ebinyonyi biba tebikyagweyunira naye bwe gubaako entontogole ebinyonyi bigukola ki buli kinyonyi kwe kituukira ate n'omuti bwe gubala emiyembe buli ow'enkonyogo ow'ejjinja owakijja ayagala akole ki akuba so kati nakimanya nti essaawa eno baagala nze muti ogwo oguliko ebibala naye omweyogereze takusuuza kayanziko so akayanzi kange sijja kukasuula kubanga akayanzi si kange nga muntu kayanzi kabannakalungu nja kukasuula ate era n'akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige bannakalungu east tebabuuka n'enzige bamanye nti tuli mayanzi tubuukira mu kalasa mayanzi tetubuuka na nzige eziri ebyalo ne zibikola ki ne zibimalawo tuli kajja obunaku akalina okwemanya mpozi era n'ekirala nja bagamba begendereze tuli mu mwezi guno gwa nkuba balime era basige naye ate tuli mu mwezi gwe bayita museenene enseenene nnyingi ene waffe Masaka tebazifuuyira nga baziyita enzige era babagambe enzige zikomyewo ziruddewo nalebo siziraba babagambe enzige zikomyewo ziyinza ofuuyira enseenene zaabwe so tebazifuuyira nga baziyita enki enzige. By the way, campaign zammwe zatandikanga 10 this week.
simanyi oyinza otuyisamu ku trail yo nga bwegenda otambula. Yaffe campaign tukubaza ddo tuddo era twatandikira mu luka gw'ebugomole eyo mu Lwabenge gye twatandikira eggulo twabadde Kibisi mu luka gw'Ekibisi leero tuli mu luka gw'Ebwesa enkya ku Lwokuna tuli mu muluka enkya ku Lwokuna tuli mu luka gw'Ekiraga ku Lwokutaano mu luka gw'Ekiti ku Lwomukaaga mu luka gw'Erusango ku Mande mu luka gw'Emukoko. So kati bwe tutambula tubatambula mu ngeri ya ddo tuddo tutuukire ddala ku muntu oyo owa wansi oyo tumuggyemu ebirowoozo bye tumutuukeko then ate tumala ne twogerako nabo ne tubabuulira solutions na biki bye tugenda okubakolera biki bye twetisse n'okubabuulira ebintu okubasumululira ettu eriri mu Uganda empya. Yesebo sofa kitambula kitya bitambula bulungi. So far so good. Trail y'omukulembeze ate yo bingi ebiriyo abantu bali mu kukwatibwa abantu bali mu kwambulwa nene waffe batutiisatiisa naye twajja tubisuubira naye so far so good abantu bo kyekisinga obukulu nti bali welcoming engera woolaba nti batwaniriza nga bolaba era pulezidenti waffe leero bamukyankalanya wano nebamugira naye alina okusigala ng'agenda mu maaso kubanga ekigendererwa kyabwe ffe kutujja ku mulamwa of which tetulina ate kutuukiriza kiruubirirwa kyabwe ffe tulina okusigala nga tuvumirira tulina okusigala nga tupambana tulemereko kubanga kyetulwanirira kinene nnyo ate oba oliawo okusinga byetuyitamu okutuuka ku kiri Muganda agamba kamaanyi kaliibwa na mbiro no gain without pain. So kyekyo kale katukome wano mu episode eno ebirala tunaaba tubyeyongera mu maaso eyo okubyogerako kubanga of course campaign zitandika butandisi bingi nnyo ebikyajja nga mwetaaga okubimanya oba oliawo ne honorable nga yeetaaga okubyogerako bw'anaaba atuwadde obudde era tujja kudda tubeere nga nabyo twongera okubyogerako yonna gy'agenda okutambulira ffe wano katumwagaliza ebirungi ebyereere ate bw'abazze bambi mu receiving mu welcoming ate mube nga mumuwa amatu mumuwuliriza ate ne ku lunaku luli akalulu mube nga mukamuwa ffe wano buli abazze tumwagaliza birungi byereere okuggyako ng'olinayo obugambo. Bugambo bwange just kwebaza bannakalungu olw'obuwagizi bwe batuwadde n'okubasuubiza nti ebintu bye twogera bye tuyimirirako kubebbanga nga akalulu tekannatandika okunoonyezebwa tetulina gye twasuubiza nga tetukoze kwaffe twajja n'enkola tusuubiza kye tusobola kukola tusuubiza ekitono naye nga tunaakikola kusinga osuubiza ebinene abantu ebyobulimba ne bitulema ate ne tuba disappointinga naye ekisinga obukulu kyenjo bagamba bannakalungu wakati nga tunoonya kalungu east empya naye ate twetaaga Uganda empya so byonna tubikole ne waggulu omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ye tumusoosowaze nnyo nosinga ffe ababaka tukanoonye tukalonde tukakuume bagana okukalangirira tulina okukabanja kubanga ekizibu si Kalungu ekizibu si Masaka ekizibu si Wajoli wabula ekizibu kya Uganda yonna nti waliwo abatunyigiriza naffe abanyigirizibwa so abanyigirizibwa tuli ebitundu ebisoba mu 95 ku buli 100 ate abatunyigiriza tebawera na bitundu 5 so tubalwanyise tusobole okweddiza eggwanga lyaffe litambulire mu solutions z'ebizibu ebyabanyigirizibwa nga zibigonjoola so si butya bwe banyweza ebyo bye bafunye abatunyigiriza kuba they are protecting their personal gains aba minority they want to protect them naye ate nga mmwe of course okay what have you gained waliwo ebituukiriddwako waliwo bye bakoledde eggwanga. Yes, waliwo bye bakoleze naye gains boogerako bye bakoledde eggwanga naye tebyali bigenderere byali accident byolaba batukoledde nga bwe twasomakoko nti ba Europeans bazimba Uganda Railway ninge ekyagibazimbisa bali baagala okubba gikopa ekirembe okitegeera wana buli railway gye yagendanga babanga balina bye beetaagayo okukola ki okubbayo kati ffe batusomesanga nga batulaganga achievement eriffe kumbe Masaka railway teyajja kuba Masaka by then tewali kyakubbayo oba nfuna so kati nga tuddawo twenyumiriza nti batuzimbira Uganda Railway so ffe okufunamu kiba kyali accident era nabo ebisinga bye batukoledde ffe okufunamu ffe nga bannansi okufunamu kiba accident era njagala ogamba bannayuganda guno gwe mukisa gwokka gwe tulina gwe tusigazza okwerondera president w'eggwanga tetumanyi bigenda kubeera mu parliament eddako singa tetwerwanako kati
ekyokubiri no kambi bagambe nga sinnasiibula muganda wange, ekyokubiri bannayuganda balina okukimanya nti essaawa eno guno era gwe mukisa gwokka gwe tulina okutereeza buli kimu bwe bitulema. Simanyi wa tulina omukisa omuki omulala. Bano abasajja babba eggwanga, balibbye, balimazeewo, era mu maaso ga Katonda tetumanyi bwe tuli munnyonnyola nga tulemereddwa oba nga abeerawo mu byonna, naye ate era lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde era abalaba, naye ate naffe obuvunaanyizibwa n'obuyinza yabutuwa nti yatuwa amaanyi gano ag'oku nsi ge tulina okukozesa n'obuyinza buno bwe yawa emyoyo gyaffe nga gitudde mu mibiri bye girina okukola. Bigaane nga gwe okoze ky'olina okukola ki? Okukola. This is the only chance that we have okubeera nga tukyusa ebyayita by'ensi yaffe, naffe tujjukirwe okusinga okubeera nga abaliddawo balitwevuma nga generation eyalimu abantu ababuyabuya ate era abali ebisassalala. So tubeere abantu abo, abaana baffe n'abazzukulu be balijjukira ne beenyumirizaamu nga twakola ekituufu kye twali tulina okukola, nga tutaasa bo abalituddira mbigireko naffe kye tuliko olwaleero. Waliwo abaakitutaasiza emabega, byebyo ebyange. Tweyanziza sebakaddeko ye Honorable Kiruluuta Yusuf Junior Nkeretanyi gwe tubadde naye olunaku luno olwaleero. Ndowooza naffe wano tugenda kufunayo olunaku tutambulekoko naye mu campaign trail ye, tulabe message gy'atambuza mu constituency eyo mu field ebitintini, tujje tukole ki tubibatuuseeko wano, tulabire ddala ground agirina. Mwe mujja okusalawo wano mu comment section, nsaba atakumira mpeera abankumire, omukama omulungi abanjagalire.